ebintu bya wano binaasoboka. N'amasanyalaze gagenze. Oh, my God. Olwaleero ndabisa okutuuka leeti bannange neebase nnyo naye naawe tewankeezeza bebi olimba wabadde olina okunkeeza Nabadde bayi togenda keera. ngate nga lwaki sikeera caayi Chai? yangu ya caayi nnyo nziruke kubanga enjala ejja kunnuma nnyo nziruke ngende mpakase mangu nga bukyalimu amanze naye essaawa zigenze yangu abambi Okimanyi ne muguni ne mu kikebe kya sukaali temuli. Temuli. Mbadde wano nga nze naninze gundi akalakya katandike sipya amasanyalaze gaako gagenze. gaweddeko Kikebe kya sukaali naleseemu ejjiko ndowooza ewakomyewo ne weetabulirako kakyali. nanyoddeko Sukaali yaweddemu. kati gula nno yanguya Ate ngule. genda ku dduuka oleete ni tugende ngende Ngule? Sente. sente Mpako sente ne. ate sente tozirina Eziriwa. Sente kizonyogerako. maama Melissa Wangi. obadde ki obadde ki Kantule kunnyonnyole bulungi. Sente ze wampadde zaaweddewo. Naguzo omuceere, nengulako obuwunga, nengulako ettooke, amasannyalaze agago saagataddeko kyova laba gaweddeko. Nensasulako maama Robert ku dduuka yabadde naye atubanjaayo. Nensasulayo. Eyo we navuddeyo neŋŋenda nensasulako gundi bano abaamanda baali baatuwa amanda luli jjukira baali baatuwa amanda kati nabasasuddeko neera ne bannyongerayo ekitundu ky'ensawo abo ne mbamaliriza ne Abasi naye yali yabadde mmanja naye ne muwaayo ekyetaano okitegeera kati awo wonna ne zisaasaana ne ziggwawo sokoleke ku ebyo byonna nze ki kye mbadde sikola obadde obikola mbadde mbikola wano gwe kennyini gw'obadde okomplaininga nti sente zange tozirabako omusaala gwenfuna ogumanyi bulungi era bwe nagujjaayo ogw'omusanvu zonna nenzikukwasa ng'ennaku z'omwezi 5 nenzikukwasa zonna nga sijjeko yadde 10 naye ntutuula naawe n'obala n'embala zenkozesa transport ow'omwezi n'omuggyako n'omumpa ezisigalawo ze zirina okukola ebyawaka byonna anti labayo nobadde nsigazaawo emitwalo aga 2 eggulo maama Nakandi yankubidde taata mukwaya mulwadde nenkwatako 15 kitundu nezisindika nembaweereza kwegamba ebintu byonna sente zonna zasaasaanye naziguzeemu ebintu neziggwawo nze kiki kye mbadde sikola ku byonna ebyo byonna obadde obikola naye anti omwezi tegunaggwako nze nfuna z'omwezi gwe nkola mwezi kakati nze nkuyambe naki kati tewali sukaali tewali sukaali gula amasanyaze gagenze sirina kwenda teekako wano nze byonna mbadde mbikola ng'otolotoma mu sente zange toziraba gye ziraga sente zenkola tolaba gye ziraga bwe nagufunye omusaala gwonna bwe nagukwasiza obiddukanye nga nange bwe mbiddukanya nze nno mbadde nfisaako nezenkuwa n'osiba enviiri nezembaguliramu obugaati buli lunaku nembagulira ne sukaali nga taggwawo emmere nenva buli lwenfuluma enva emmere byonna nembikuwa kakati gwe oŋŋamba otya nti byaweddewo ng'omwezi tegunaggwako endala ziririddawa wano obadde otolotoma buli kaseera busenge ndabika nzimalira mu bakazi ekitegeeza sente zange olina abasajja naawe tompemula nze olina sente zange abasajja boozigabira kati nina abasajja gwe olaba ekyo kyosobola ziriwa zaalazeewo naziguzeemu ebiri nze mbadde sibigula byonna byotaddewo mbadde sibigula wano olulina omwana yalwala kati kununo kuggwe omusaala gw'okutte tekubaddeeko mulwadde nze kwaliko n'omulwadde ne mujjanjaba sente endala ziriwa sirina musajja nti nina musajja mulala gwe nawadde sente naziguzeemu bintu byawa nze mbadde sibigula ati obadde obigula naye kati nze simanyi ngeri gye kiki kyotomanyi obadde onumiriza bwenziwa abakazi bwenzimalira mu bakazi ng'ebyo byonna mbigula omwezi gugenda okutuuka nga tewali temusiibyeko njala temunywedde ku caayi mukalu amasannyalaze nga gabeerako kaakati njagala kumanya sente zange waziwadde abasajja bo sente zange waziwadde basajja bo
nze njagala kyayi ng'alimu sukaali teekako amasannyalaze nga bw'obimmanja bwe njagala kati owoza naguze ettundutundu ly'amanda fumba amanda tulye